Mr. Bobby Wine went to America and said that people should not come and invest in Uganda. Museveni akaliro atandise okukawulira akaliro ekyamazima okutambula kwa Robert Kyagulanyi Mitembo okutalaga amawanga agwebweru agabulaya Jeno Museveni jajja obuyambi akkiriza nti kino kimukoseza ddala ne gavumenti ye ya NRM si ya gwanga Uganda eno gavumenti ya NRM iya kakati nno mu mbeera yemu bingi yatugenda okutunuulira ngomaze okulamusa kuwatuuliriza akalulu k'ekawempe akute wansi ne waggulu kayinza okwanga kasukkawo ebbugumu abantu 10 ku kadi ya NUP ate NRM abagiriko kadi ye sinaba bategeera bungi bwabwe mukyalomba mwitaja Tanifa omubwati kitegeeza ki kino gwe manyi kati sofa soko buze kuwatuuliza tusimbule ne mu State House tugenda kutuuka kitokota Jeno Museveni ayisa abaka ba NRM paku kipayo bwangu kakati nno buza kuwatuuliriza ate tusimbule mu butongole abatulaba tebatulaba batuuliza buuliriza njagadde kubalamusaako n'okwebaza emirimu egigenda mu maaso ebule n'ebweya mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala kwagala mukutu guno gwaffe gwenkyukakyuka gwe gwaffe guno gwokka kakati nno ensonga nnyingi nnyo wabula katusimbule busimbuzi tewali budde Jeno Museveni esebo okumujjako obuyambi tibahabulwa yasooka n'abiyita bya kusaaga era nga Kyagulanyi agamba ng'afalaasira bannayuganda nti kekuwe kwavuwala kekuwe kwambala busenso kekuwe kwambala buziina tugenda bwambala naye ensi yaffe efune obuweerero wano we twatusimbulira Jeno Museveni okumujjako obuyambi atandise okulajana nga womuwulidde mu katambi kitegeeza ki eri ensi Uganda kaakati okujjako nga kino obadde wakazuukuka naye ffe abagoberera ensonga ez'obukulembeze mu ggwanga Uganda n'obufuzi omanyi bya mirundi ebiri sayidi eno enyigirizibwa y'ey'obukulembeze erimu abakulembeze ate sayidi eri enyigiriza yeriko abafuzi kakati mwami Museveni yavaayo ku lumu n'akola statement n'agamba nti Uganda ne gavumenti ya NRM tebeetaaga buyambi bw'abazungu era tebabwetaaga wabula essaawa zino twamaze dde okubeera nga tukiraba nti mbazungu kuva lwe bamukubako ekibaati atandise okwolekera mu Bawarabu okubeera ng'akuba amaviivi Abawarabu eno Idi Amin yagenda nga abayamba ng'abawa buyambi kakati Jeno Museveni agenda kukola ki kusaba busabi nga yeegayirira awo wetutuuse kakati nno olunaku olwaleero eggwanga eri Amerika lyamaze dde okulayira nga n'obukubakuba butonyerera mu kirooke kya Gonja ne bagamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda tebagenda kuddamu kuwa Uganda buyambi buno obwobwe bulamu USAID kitongole bakita USAID kiri wansi wa WHO World Health Organization kakati obuyambi obwo era ebitongole bino ebyabadde mu Uganda nga taso batandise dde okubeera nga bayita abantu bukubirire bawe babayita paka Friday eri yaggwa bakime eddagala kubanga byatandika okuggalawo nene mukwano gwange musawo naye yaŋŋambye abasawo nga 10,000 bamaze dde okubeera nga basigala tebalina mirimu butereevu nnyo wadde nga gavumenti y'eggwanga Uganda yavaayo netegeeza nti buli musawo agenda kusigaza omulimu naye bw'okeera enkya n'oggalawo omuntu ono gogamba nti agenda kusigaza omulimu agenda kukolera munda nga gaddewo era agenda kusaavinga ki nga kino kitegeeza nti obuyambi mwami Kyagulanyi gye yalinnya era ennyinyi gye gaali gava mwami Museveni bamuggyako obuyambi nga bamulanga okubeera ng'alinyira eddembe ly'abannayuganda oba eddembe ly'obuntu n'ebigwa mu kkowa eryo kakati no kino kitegeeza nti Uganda twolekedde akaseera ak'akazigizigi naddala abantu abo abagwa mu kkowa eryo okubeera ng'otambulira ku ddagala obulamu bwo bwonna ne bali kuggyako ekyo kigambo kya nnaku nnyo kigambo kyewuunyisa kigambo kitiisa era tugenda kulaba abantu nga bafa nga tebeeyagalidde naye ng'ekibatta kubeera nga tebalina access ku ddagala okuggyako oyo alina ssente yagenda okugula eddagala wabula oyo atalina ssente agenda kubonaabona kumpi na kutuuka kufa kubanga obuyambi tewali obuyambi badde bajjanga bwa bwerere abasajja n'abakazi pulezidenti w'eggwanga eri Amerika yamaze dde okubusalako ennaku 9 ate nga ayagala embalirira ennaku 9 ayagala embalirira eddagala lino libasindika ssente ze baweereza zikola biki kubanga abantu bangi bavudde nga bakuba omulanga nga baga nti ssente zibbibwa mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero twalabako banka ya Uganda ng'ebbibwamu obuwumbi Bank of Uganda kati olunaku olwaleero amawulire gafulumye nga gagamba mbu oba nga galaga nti abantu abo ababba ssente ezo olunaku olwaleero bamaze okukwatako abantu abamu era bakwatiddwa obutereevu nnyo olwaleero essaawa zino bakwatiddwa naye aba bakwatiddwa amawulire luli galaga nti abantu ababba ssente zino mwalimu n'abakola mu banka mwennyini era kati amawulire gafulumye ng'abantu bakwatiddwa naye nga nawo line namba nene nga naye ba mu banka munda tebakyogeddeko kirambulira nnyo kiri awo naye ng'abantu bakwatiddwa naye tebeeza okuva luli kati wayiseewo emyezi 3 mirambirira abantu lwe bakwatibwa mbwabaddewo okunoonyeza kakati nno embeera eyo egenda kuleetera bannayuganda okwongera okwekyawa wabula kitulina okubeera nga tukola
kwe kuzuukuka okumanya ensi yaffe kyeyagala naffe kyetwagala okulaba ng'ensi yaffe tugitwala mu maaso tugijje mu bafuzi bano ab'emmundu edde mu mikono egy'abantu ba bulijjo. Awo nyini nga tetunakwera nga tuvaawo kweyongerayo. Kakati General Museveni wakati nga bamuggyako obuyambi tibuhabulwa nga bamuggyako obuyambi ng'era bimugisaako obuyambi bwe bubonero obwo obuzze bulabika ng'okubba ensimbi y'omusolo okutyobola eddembe ly'obuntu naye ate alaga nti era akyakalambidde ku kya kkooti eno ey'amagye eyaggiddwawo kooti enkulu kakati njasooka tuzanye akatambi kano katono nnyo bannayuganda bategeere nti okutulugunya abantu tekuli mu kooti y'amagye kwokka wabula ne mu kooti eza bulijjo gye kusingira ddala kubanga ate abantu abawozesebwa mu kooti za bulijjo be bangi okusinga abawozesebwa mu kooti z'amagye. Ekyokubiri ekkooti y'amagye ebiseera ebisinga abantu abatwalibwayo babeera nnyo ku kamera nti ensebe batunuulidde kubanga abantu ba bulijjo bawozesebwa mu bannamagye naye eno wabeerayo abantu bangi nnyo abakwatayo n'emyaka 2010 nga tebalabikangako muki myaka 27 jjo sipiika bwe yagamba tiwaliwo abamaze emyaka 27 nga tebagendangako mu kooti kusalirwa tukawulire tukomewo. Abaali beetoolodde omulambo gwa Sseggirinya e Lubaga mu ddwaliro kankakuddira oba amagezi kati gatandise okujja. Manya amagezi gaffe olumu tumanyi okwerabira olumu ne gatusanga nga tulina bye tuguliriza. Abaali beetoolodde omulambo gwa Sseggirinya mu ddwaliro e Lubaga be bamu ababadde ku kooti abamu nga beekubye obusuuti era be bamu abagenze mu kamera okulaga nga bafunye obuwanguzi. Ani yakugamba mbu Nakyemalira omuggyako wiini? Nakyemalira ali mu kubateekateeka kuba kimanyi mulina okubeerawo ne muwa ng'abajulizi 226 atuuse. Mwenna abajaganya tulabye bu TV bwe Uganda bukibonena breaking news biki mwenna mukolera Museveni. Museveni yakugamba tewali kigenda maaso okuleka nga tasazeewo. Sseggirinya Muhammad yavundira mu kooti y'amagye. Sseggirinya yavundira mu kooti za bulijjo zezagano muwa beero zezagano kola ki beero Museveni yazijjawo ekyo buli muntu okimanyi. Kati nze newuunya bano ba seasonal lawyer nendaba bano bannabyabufuzi abatalina kye bamanyi bonna nagamba buno buwanguzi bwa njawulo. Nze njagala ombulire nti Sseggirinya beero bagimumira mu kooti y'amagye. Museveni beero yazijjawo mbu abantu bagende mu civilian court. Kooti kyesalawo gyogamba nti eno kooti gyesazeewo. Mu bannabyabufuzi mwe muligetimayizinga kooti za Museveni. Mukimanyi kali kakiiko kakwasisa mpisa b'amagye neera ne mutwala balooya mubate bagenze kuwolereza abantu ate nova ino otugambu eno si kooti eno simanyi tribunal simanyi biki mugezezzaako nnyo okubeezawo obufuzi bwa Museveni nenze mbalayira tewali kitaggwa tayimu ejja kutuuka mwenna mujja kubeera exposed mwenna mugenda kubeera exposed mukole ne Museveni mulye ssente zammwe buli kimu mukirye ne wajja kujja abavubuka abakazi abakyala abaami abaana nga tebaagala kulya ssente nga tebaagala bufo nga baagala nsi yaabwe. Bino byonna mubeereewo ne dictator mulage nti no biki 2016 mwabiraba kooti zezimwe zezasalawo nti teriiyo kuddamu kuteeka byakulonda nga bino tebikyuse naye nosokola bannabyabufuzi bwe bagenda mu 2020 ate ne beesimbawo ate era mu 2020 ne baddayo ne bawaabira mu kooti y'emu ate baatubbye nga naye nga kooti zezimu zabayisawo ne zibagamba kino tekirina kukolebwa era ne mugenda nakakati mbalaba mwambadde obusuuti mukola ki ne 2026 mugenda akategedde kasheyalinge babwe byannaku nnyo ate bitiisa byantiisa naye nga bituufu byewuunyisa mu nsi Uganda mwennyini bye birimu byensi yaffe. Omusajja Sseggirinya ebyamutuukako byali bikaabye byamutuukirako mu kooti etali ya kangalu etali y'abasajja abasirikale bamukwata mundu naye abasajja abaasoma abakuwa amataayi balooya abakugu abamasuuti bacacyanca abamagandula bakulaga nti bawonye obumbula bo bwe bagamba nti buli mu kooti y'amagye naye mu kooti y'amagye waliyo omuntu eyali avuddeyo ng'afaanana nga Sseggirinya eyabadde mu kooti ya bulijjo. Omuntu gwe nalabako eyali ayagala okubeera ng'ayagala okufaanaganamuko nga Sseggirinya naye nga teyamufaanana kumutuuka yali President Kyagulanyi Senta Mitembo mujjukira ekifaananyi bwe yakola bw'ati ebibatu
oba bamusonisa magalo oba bamukubisa ki oba bamwokya muliro ekifaananyi ekyo nkakasa bw'oba okifunye ensi esobola okubeera ng'ejjukira ekifaananyi ekyo kakati abantu ba bulijjo bangi abali mu kkooti eya bulijjo abali mu nnaku etenkanika era kino kikuwa ekyokuyiga nti buli muntu ava eruzira akunnyonnyola n'akugamba nti ekiri eruzira toyoya kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso wano bazimba ekkomera nga ly'abantu 2,000 n'osanga nga mulimu abantu 4,000 nga be basulamu be beebakamu so okusinziira ku sipiika Anita Amongo nakugamba nti abantu bano ebituufu babiraba naye oluusi basirika busirisi ne bakola ki ne batabyogera olw'okuba nga bali compromised n'ekiba kigenda mu maaso eri omukulembeze Mwami Museveni oba General Museveni kakati nno okuvayo nategeeza ensi nti waliwo abantu abamaze emyaka 27 nga tebalabangako ku musana gwa kkooti tebawozesebwanga kati kitegeeza nti obumbula obuli mu kkooti eya bulijjo ate bw'amaanyi nnyo n'okusinga obuli mu kkooti y'amagye kitegeeza wano tewandibadde okusanyuka tewaliwo okusanyuka kwonna kubanga kyetusanyukira ekyekkooti y'amagye nkugambye nti ku percentage y'abantu abasibwa mu ggwanga Uganda ekkooti ey'amagye eyinza okuba eriko 5% ku bantu abasibwa nga kitegeeza nti majority y'abantu bonna abasibwa abatwalibwa mu kkooti abatwalibwa eruzira bali mu kkooti y'abantu ba bulijjo kakati omuntu sipiika bw'avaayo naga nti waliwo abantu abakwata mu myaka 20 nga tebawozesebwanga kyannaku nnyo kubanga abantu bangi abasibibwa nga tebalina misango omuntu amaze emyaka 27 ng'ali mu kkooti tawozesebwa ng'ali mu kkomera tawozesebwanga kitegeeza nti ali ku limandi nga kino kikulaga nti bw'aba yali talina musango avundira bwereere mu kkomera eryo so kyannaku nnyo balooya baavuddeyo ne bakakasa ensi ne bagamba nti ekyensi bulijjo kyerinze kyetwagala wabula nze navaayo mu bigambo byange ne ntegeeza nti wadde kino kibaddewo era kkooti esazeewo naye tetugeza ne twerabira nti omuntu ali mu kkooti eyo asaze omusango ogwo waliwo eyamulonda eyamuteekaawo era okuba Ssaabalamuzi ne ŋŋamba nti abalamuzi bonna abali mu kkooti eyo abasaze omusango guno generale bonna balina omuntu eyabalonda n'abawo omulimu ogwo tebasobola kusaavinga interest z'abannayuganda nga balina maasito oyo eyabatuuzaawo ate kyannaku eke yes. ng'ebyo byonna bikyagenda mu maaso waliwo ekirala nti waliwo abagambibwa nti bano baleekera era bagambibwa nti balya mu nsi yaabwe olukwe omusajja nga Jamiru mukulu wa ADF awozesebwa mu kkooti ya bulijjo ate abantu aba bulijjo ne batwalibwa mu kkooti ez'amagye kitegeeza nti wano mu Uganda tewali njawulo ya kkooti wakati wa kkooti ey'amagye kangalu ne kkooti eya bulijjo kyonna ekikutuukako kisobola okutuukako olw'oyo akutte kyayagala kibe butereevu nnyo kakati ensonga egijja bulunyo nti omuntu akukutte n'omusango gw'oliko oluusi gwe bakutaddeko oba gw'ozizza kisinziira ku oli akukutte naga nti ono tumutwale eno tusobole okukanga abalala kubanga bw'olaba Jamiru mukulu ali mu kkooti ya bulijjo yali muyeekera ne kikakasibwa nti muyeekera ebyaddala ddala okusinziira ku bigenda mu maaso owa ADF era ne Mwami Museveni n'atuga nti nakwata amagye ne ngatwala Congo gaziize ADF kubanga yali eveeyo n'etugumbula n'okulinnya eddembe ly'Abannayuganda n'okubeera ng'ebatta nga kitegeeza nti Jamiru mukulu banga yali boosi toyina kadde nakamu kumuteeka mu kkooti ya bulijjo kubanga ono ye Ssaabatujju gwe tukola ki omuntu yatta abaana b'essomero betulabyeko ab'ekicwamba abaana bangi ne batemebwa ne bookebwa omuliro kakati ate n'okwata machete n'okwata abantu nga Olivia Lutaaya nga tubakutte yadde na luwagi lwa ggaali nga n'obujulizi tebuliiwo n'obatwala mu kkooti y'amagye kitegeeza nti mu Uganda mulimu abazza emisango mu kagenderere oba aliwo be bateekako emisango ne baga nti otumukole ne botti okutiisa ono ono tumukole ne botti okutiisa ono naye ng'ekiba ekituufu abantu bano babeera bakimanyi naye ebiseera ebisinga tutwalibwa mu kkooti ez'amagye naddala fe abantu ba bulijjo okugezaako okukanga n'okutiisa n'okulaga nti waliwo ekiyinza okutuukako ekyamaanyi ennyo okusinga ku ekyo kye tubadde tumanyi
mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Kakati no Eke mu mbeera eyo yennyini General Museveni ayise bukubirire ababaka ba NRM ate ono tukimanyi bulungi nti bw'ayita ababaka ba NRM ebiseera ebisinga ebitundu 9 ku buli 10 waliwo ekiba kijja mu parliament nga kife balingani General Museveni twamulaba ku mmwanyi twamulaba mu kujjayo komo ku bisanja okujjayo komo ku myaka nga abayita bwe bava eyo ate abadde boogera ebigambo ebitegerekeka bakomawo ebigambo ebyoogera bya bitege luno abayise ng'ensonga eno ya kkooti egenda mu maaso nga gwe kakensa omukenkufu tukubire ettooki kano General Museveni ke yayisizaawo tekaabadde kakodyo kagenda kumuyamba mu maaso awo mu paalamenti. Kakati ayisa ababaka ba NRM n'ababaka abali independent naye nga bakkiririza mu NRM tayise ba NRM bokka bambala sati naye no bobo wajja mu parliament naye ngo otambulira na NRM kubanga oli abajja ku independent nga baga nti sijagana na NRM sijagana na opposition naye nze ndi independent nibo baga nti nze ndi independent naye ntambula na NRM nga bolaba Muhammad Nsereko nti bajja independent naye nga ekyamazima tubamanyi baki ba NRM. Kakati ekikulu mu kino kyonna kikuzeeyo ku kiri kye nakugambye nti ekkooti eyawano kebere ensukulumu abaliyo bonna abatuulayo waliwo eyabalonda okubakwasa emirimu egyo egy'okusala emisango mu kkooti eyo era tebasobola kubaako kintu kyonna kikolebwa. Tulina message gye twafuna oba eddoboozi eryawulirwako nga bagamba nti emisango egimu okusalibwa bamala kuba simu era bo bennyini be bavayo ne bagamba General Museveni lekerawo okubeera ng'otuteeka ku bunkenke. Weebale nnyo nga kitegeeza nti ne kino ekyasaliddwawo teweewuunya nga kyamaze kudisikaasingibwako backdoors. Kituufu nnyo okigere nti mugende mukolebwe muti kubanga kakati essaawa zino bwe kibanga tukimanyi nti ekkooti eyo eriwo mu bukyamu kubanga ne mwa Museveni abakimanyi nti ekkooti eriwo mu bukyamu era nga n'abalamuzi akimanyi tebasobola kusala musango gamba nti ekkooti eriwo mu butuufu ey'amagye kangalu ng'ate eriwo mu bukyamu. Ate nga bwe bakisala kino General Museveni aba talina bwakujulira. Weebale nnyo kakati n'asalawo n'agamba ky'ovalanga ekkooti yagambye nti ekkooti eno ebaddewo mu bukyamu naye singa basobola ogissaawo mu butuufu n'ebeerawo mu mateeka awo twandibadde tukitegeera nga kino kitegeeza nti General Museveni kino ayinza okuba nga oba oliawo yakirowoozezako nagati ekkooti bw'eneesala nti ndiwo mu bukyamu nja kuyita ababaka nga bulijjo mbakozese era kyova nti yagambye Ssaabawolereza wa gavumenti nti amangu n'embiro akole ku nsonga eyo ey'ekkooti ey'amagye ebeerewo mu butuufu era kati kugezaako okuyita parliament bakole ekisoboka kyonna okulabanga ekkooti eno edda okubanga ono yatugamba Mwami Museveni mbwe ekkooti eno eyambye nnyo bannayuganda eyambye nnyo bannayuganda ku misango egy'enjawulo era n'awa statement n'agamba lwaki bannayuganda abantu ba bulijjo oba tebaagala kukozesebwa mu kkooti y'amagye basangibwa n'emmundu bakozesa emmundu okitegeera naye nga ate obujulizi talina nga talina bujulizi so nga kino kitegeeza nti ayagala epaliyamenti agikozesa ensonga eno ekkooti eno kangalu kkooti ebeerewo mu mateeka ng'omuntu ne baba bakututteyo tolina bugambira nti wano ndiwo mu bukyamu ate Eke kyekyo kyennyini kyenkugambye nti yadde kkooti eno bannayuganda twetuddeko naye banagiteekawo nti bagitaddewo mu butuufu tukimanyi bulungi nti egenda kubeerawo esigale ng'ekola ebikolobero nga ebadde ebikola ku bannayuganda kubanga nkugambye ne kkooti eya bulijjo eriwo mu mateeka era eriwo mu butuufu bino ebikola Segirinya n'emutulugunya ne bamumma beyiro Segirinya yamibwa beyiro ne Ssewanya n'abamibwa beyiro okumala emyaka 2 nga bali mu kkooti eriwo mu mateeka ekkooti eriwo mu mateeka okitegedde Olivia Lutaaya ne banne bamaze emyaka 4 mu kkooti eriwo mu bumenyi bw'amateeka kati kitegeeza nti ekkooti eno bw'onoogezaako okugiteekawo nga tekyamenya mateeka omuntu abadde abeerayo emyaka 4 agenda mu myaka 8 Eke kyannaku nnyo mu nsi yaffe kati owa akatambi bannayuganda bongere okwewulirirako ku nsonga zino bategeere nti Robert Kyagulanyi Mitembo looyo omutendeke pulezidenti waffe byasiba tugamba nti ekyukakyuka yokka yegenda okutaasa ensi yaffe katuuse kati ku meeza gategeezezza nti omukulembeze eggwanga lino commander in chief Ssaabalwanyi Jeno Yoweri Kaguta Museveni nagambye nti takkiriza defeati takkirizangako kumuwangula ne mwaka 1998 lwe bamuwangula ng'akutte kyakusatu mu kalulu yayingira ensiko oyo takkiriza defeati nedda tebakulya kinuso takkiriza defeati omuwangula otya mwamuwangudde mu kkooti mulowooza byawedde
olowooza nti bwe mwamuwangudde mu kooti nti kooti y'amagye tekyaliwo simanya teri mu mateeka tebinnaba kugwa okitegedde tebinnaba kuggwa era nga kale byakuteebereza naye nga tebinnaba kuggwa apuleti ennene gye tuyina omukulembeze eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni abaka b'ekibiina ekya NRM bonna abayise bagenzi musooke mujje ze tebampangula General Museveni ayise ababaka b'ekibiina kya NRM bonna mujje ku Friday abeetaaga abagambye nti musooke mujje ku Friday no ate this time round message eno egenze neri abaka ne bannakibiina kya NRM bali mu parliament nga ba independent bayite ba NRM leaning independent babayise namwe mujje bw'obanga oli mulwa NRM naye nga wajja nga independent naawe jangu State House Entebbe sawa nyezo okumakya mwanguwe mbagambi mu byafaayo bye takkirizanga ko defeat tomuwangula n'asirika never kati ampuliriza ekiriwo ababaka tebababuulidde okusinziira ku government chief whip Dennis Hamson Obua tebababuulidde mugenda kujja kukola ki era bagenda bagamba ki naye ekiriwo kigambibwa nti omukulu kasitowulira nga babasamuninze manya nti kyebabaagaza ebeera bizinensi nga ya paalamenti nga waliwo ekirina okuggwera mu paalamenti kati ng'ate alina okusooka okubalaba ababuliifinge abagambe nti kino na kino mukole bwe muti ne bwe muti kati ekiriwo atuuliriza muli gategeezezza nti ensonga za Supreme Court ruling yagenze maaso n'okuba nti yayisiddwa Supreme Court ruling yayisiddwa omukulu si musanyufu era yavudde n'ategeeza nti kisoboka okugenda mu referendum mu kalula k'ekikungo oba ne kigenda mu parliament kati amawulire ejjo ndakubuulidde ne bagamba nti ensonda ez'ensika ziraga nti kiri more likely kakati okudda mu parliament battle ground eddaawo eri mu Supreme Court abaganda bagamba nti n'enkoona yanywedde kuba kumegga mu Supreme Court enkoona yanywedde babeera bakumezze ne bakusinga n'enkoona nenywa ne baleeta ensuululu ne bagijjayo kaakati eyanywedde oba amezze n'enkoona nenywa mu Supreme Court asituse tebinnagwa osaaga gwe atonejjano kirewa kiwanuka bamugambye dda yambala amasuuti sawa yakwogera amateeka mu paalamenti twagala gakwatamu yambala galubindi ogenda otaputa amateeka mukwate ekitabo ekikulu eky'eggwanga mukyeditinge ekitabo ekikulu eky'eggwanga amateeka mu mweditinge waakiri naye nga basiviliani bagenze mu kooti ey'amagye emakindye nja kubawozesa musaaga abayise kale byebyo mbagambye nti saawa 4 ku Friday bwe babayise babagambye nti mwenna mujje ate ne ba independent babayise mbagambye nti buli wabeerawo ekinene ekibaawo nga waliwo ekintu ekinene ekiganya okutuka ekisooka eba samon njagala bayisa wono mu samon ezizibaawo samon kasita ogiraba nti waliwo abayitiddwe omanya nti waliwo ensonga ennene eganye kakati nga alina okubayita eno eri latest ye samon eyokubiri samon latest nga babayita weerabidde omwaka ogwedde yabayita zaali ensonga za mwanyi mu October yabayita nabaga nti tusooke mujje yali samon endala October 2024 n'abayita kakati bw'oba weetegereza emabega ezizze zibaawo zi samoniz ennaku z'omwezi nga 11 Juni 2024 bagenda maaso n'okuba nti babayita NEC kolo bayita NRM bayita SEC NRM SEC yayitibwa mwezi gwali gwa mukago omwaka oguwedde ensonga zaali za corruption enguzi yali esuse mu parliament nga ne bannayuganda batandise okwekalakaasa
nasa moninga naga musoke muje bwatyo kakati mu mwaka tulizo gwa 2023 mwezi gwali gwa mwenda era yagenda maaso n'okuba nti atuliriza abayita yano Museveni kwolera yabagamba musoke muje buli wokiraba wabeerawo ensonga ennene 2022 era yayita parliamentary caucus ya NRM mu mwezi gwali gwa kuna nabagamba nti soke muje kakati mu 2019 era yabayita zaali ensonga za operation wealth creation nabagamba nti soke muje nyina kyembagamba Simon gwe kasula banga bayise omanya wabawo ensonga ennene omukulu gy'abayagala okubabuuliramu of course emu oba endala kakati jeno Museveni ono era bw'obazza emabega yabayitako ku nsonga z'omusolo ogwa social media nga guli mu parliament bateekateeka oguyisa n'agenda maaso n'okuba nti yabayita aga musooke mujje kakati era mu April 2022 ojjukira omuwendo gw'ebintu nga gwongedde okulinnya bannayuganda nga batanze okuwanvuya amaloboozi nti naye gavumenti kikinga totufaako ebintu nga birinnye yabayita 2022 n'abayita kakati social media taxi yabayita mu 2018 nabaga musooke mujje tulabe ekyomusolo ku social media kakati kyekyo yakilatest kyekino naye justice speculation eziraga nti kino na kino oba kibayinza okugenda maaso n'okuba nti boogerako naye ng'ekiriwo kyekyo gino Museveni abayise n'okulugenda kuba lwakutaano ssaawa nnya ez'okumakya jjukira nti ababaka olunaku olwajjo naddala ku ludda oluvuganya gavumenti baawakanyizza ekya mukulembeze w'eggwanga okugamba nti bayinza okugenda mu palamenti ne batanwa okukwata ku ssemateeka olwo nno basiviliani babenga batwalibwa mu kkooti eyo mu mateeka oluvannyuma lw'okkooti ensukkulumu okulaga nti ekibadde kikolebwa tekiri mu mateeka agafuga eggwanga lino kakati abakulu ne bagenda maaso n'okuba nti ababaka baatabuse ne bagamba nti nedda kino ekikolebwa gye Museveni kugezaako oba oliawo okukozesa palamenti y'eggwanga kakati munnange bugenza okukyonako olwaleero ng'amaze okuba nti abayise esawa zigenda kubeera nnya lunaku lwakutaano kigambye okuba nti ensonga ennene ddala ensonga ya kooti maasho obuyinza tewali ne Dr. Kizza Besigye yabadde asubiddwa olunaku lwajjo tebagenze maaso nokulabika nti oba oliawo baamuleese mu kooti eno ekiraga nti kooti tekyayina waaka kooti tekyayina pawa kooti ebadde atuliriza ekanga okukamala mu kaseera kano waaka tewakyali akensa babuwe Eke master nga bw'olagudde ebigambo nga bwe mbiwulidde General Museveni ayolekedde mu parliament bwe kiri tewali ggezi ddala naye nga kyonna kyekiri kyolina okumanya kiri kimu nti eyo ekkooti eriwo nga siteriiwo mu mateeka kakati yessaawa okulaba nga bagezaako okwadijastinga n'okubumbirira mbwebeerewo mu mateeka naye nga kyannaku nnyo era teweewuunyanga bano be bayise ku lwokutaano kyebagenda okudda nakyo bafundikire nga bakiyisizza so nga ate kigenda kunyigiriza muki munansi Munnayuganda bagenda kwongera muteekako natti yes kubanga bwe kiba nga kibadde kikola bwe kiti nga bw'otugambye nga kimenya mateeka nga neeriwo mateeka bweti bweyisa abantu ng'omugenzi Muhammad Segirinya webale nnyo kati ate ey'amagye kangalu kooti bwe naateekebwawo mu mateeka akaseera ke twolekera tulina kwebereramu kitegeeza nti abali mu parliament bennyini be bannambeemu mu kutunda ensi yaabwe abo twabategeera dda Eke ku kkomo ly'emyaka be baaliwo ku bisanja be baana baliwo kati wano we twolekedde tubalinde Eke master twolekere kawempe abantu 10 ku kadi ya NUP njawala nkujjukizeemu katono ebigambo byayogerwa byali bingi era nga aba NRM abasinga obungi bagamba mbu 221 gwali muyaga buyaga eyo NUP tegenda kubeerawo 225 226 tulabanga essaawa ya kaakano olutuukidde olwaleero nga bali abantu 10 ku kifo kimu abagala kadi eya NUP kuno kuddirira oba kweyongera maanyi kakati omuntu asobola okukiraba alabira okumpi naga nti olaba bano bonna bavuddeyo ne beesimbawo nga tebagize naki oba ne basaba okwesimbawo kiraga bunafu naye nedda kino kyongera okukulaga nti NUP bwe yali ejja teyajjanga ezze kubeera ng'esiika binyomo tegwali muyaga wabula kisisi ate era si kisinde wabula kibiina ekyorganized ekyebyobufuzi ekyajjanga kijidde ddala mu kubeera nga kigenda kuweereza bannayuganda mu mbeera yonna
so kitegeeza nti abantu 10 okubeera nga bonna batunulidde kaadi emu era nga amaloboozi galaga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Bantu bane 10 bagenda kulondamu omuntu omu. Naye abalala bonna omwenda bagambye bwe bamala okulondamu omuntu omu tebagenda kujjanga ba independent, tebagenda kwakanya ekibiina gwe kiwanzeeko ddusu, wabula bagenda kumudda emabega basobole okubeera nga bakola ki nga bawagira oyo. Kati kino kitegeeza nti mukisa gw'amaanyi nnyo era tekibangawo mu byobufuzi oba mu byobukulembeze obw'eggwanga Uganda okubeera nga omuliro guli bwe guti ku kibiina kimu naddala wano mu Kampala ng'ate abantu abakiriko olaba nti bonna kuliko ba yinginiya, kuliko ba dokita, okitegeera, kuliko ba kanso, kati nga kitegeeza nti abantu abanene bonna bagamba nga kibiina ky'abayaayi naye bw'olya nga kuliko dokita, kuliko yinginiya, kuliko kanso. Kati abantu bano bonna bwe baba nga baagala kaadi ya NUP ate nga n'abasigadde bayivu ate nga bayita mu kakungunta akazibu ennyo, kitegeeza nti amaanyi mangi. Era kati nga boolaba abantu abo ababadde balondamu abantu abo kubeera nga babawandiisa bagenda kuddamu bakole omulimu omulala ogw'okusikuriininga ekisembayo. Mbadde manyi kyawedde nedda sebo waliwo okuwa abantu bano interview wanu kiki n'okuba tooki enkambwe kiki kyokoze tolagawo abantu bukya NUP ejja obaddewa obadde mu NUP ng'oli awolinga kifaananyi oba obaddemu ng'oli ku gulawundi okola tobadde mu NUP kituufu obadde kudda lunyigirizibwa ng'oli mu DP naye ng'otambulira wamu ne NUP okitegedde. Ebyo byonna bikulu byakubwamu ttooki obuyigirize bwo buli butya era weeyisa otya empisa zo ziri zitya. Mpulidde bagamba nti waliyo ne debate ne debate yennyini kakati kino kigenda kuba kyanjawulo nnyo tekibangawo mu ggwanga Uganda ku bibiina byonna kyovula nga mwami Kyagulanyi yajja n'enkuba mpya era mwami Museveni akazita akawulira nnyo mwami Kyagulanyi ebintu byalese birala nnyo mu byobukulembeze obw'eggwanga Uganda wabula Kawempe tutunulire nnyo abantu abasatu oba oli awo abalimu ab'omuzinzi. Omwami ono yali omuyambi wa Segirinya famire gwe yasemba nti aba gwe baba ba kaadi ne wabeerawo ne Wuma Lumagala oyo food soja yasibwa ku lwa NUP okumala emyaka 2 ng'ali mu kkomera ne kanso Nalukola ate abaddewo nnyo era y'omu ku baaliwo mu kkooti okutambula ate okujja Wuma Lumagala yasibwa emyaka 2 era ne yeewuba nnyo ne ku Segirinya kanso Nalukola wadde nga Segirinya yatugendako. Kakati abantu bano nze kwe nkuba ttooki ennyo naye ng'ekisinga obukulu nti ekibiina oba bakama bafa ab'oku ntikko be bajja okusalawo omuntu omutuufu w'enkomeredde nga bamaze okuwulira n'okuba ttooki n'okuteeka mu kasengejja ani asaanidde kubanga Kawempe kyemmanyi tesobola kulonda muntu wa NRM okusinziira ku bigenda maaso mu kibuga Kampala nga bw'okiraba enguudo nfu ate Kawempe kuva dda y'opposition kati tewali munna Kawempe n'omu asobola kusumagira oba okubeera omuwumbatuutu banasonyiwa okukozesa ekigambo ekyo ne balonda omuntu yenna atali ku sayidi y'abantu era amaanyi ogalabye abantu bano bazze okwewandiisa kibadde kyanjawulo nnyo kubanga buli omu baamuwa deeti kwajjira okubeera ng'akola ki ng'aleeta ebimukwatako abakulu babiyitemu oluvannyuma babayite basobole okubeera nga babasunsulamu. Naye nga Kawempe ke kalulu kennyini aka protest vote president agambye protest vote etandikira wano. Protest vote kwe kukuba akalulu bw'omala okulonda gw'olonze n'osigalawo ku polling station n'okakuuma n'okabala n'omanya nti gundi yawangudde nga ne banaagenda egindi ne bagamba nti egindi waavudde bwe buti ojja gamba nedda egindi waavayo bwe buti naliwo siyinza kukikkiriza n'obeera nga oprotestinga ensonga eyo n'obanja obuwanguzi bwo awo wennyini
watali okutumira muntu mulala abantu bayinza okugamba nti tuli mu byalwali katubawa abantu bano babeerabireko babeewulirireko era balabe enteekateeka ya NUP bakimanye nti gamazima NUP eke tukkirize ekibiina kyanjawulo nnyo abantu abaleeta empapula zaabwe era basobola okuyita mu kasenge ejjabigega n'amanya gengenda okusoma. Namba emu yali Mr. Magala Umar, owokubiri Mulumba Mathias, owokusatu Sereko Moses, owokuna Kika Frederick, owokutano Dr. Charles Lubokoya Lubagumya, owomukaaga Engineer, owokutano Dr. Charles Lubagumya, owomukaaga Engineer Senkungu Kenneth, owomusanvu Council Yimbas Nalukola, owomunana Mr. Serukuma Salim, owomwenda Mr. Luyimba Muhammad, owokumi Mr. Kulya Sewulo Ziwa. Tulina ne by-election ey'abakansala ekazo Angola basobodde okufuna bakandidate babiri, omu nga ye Yiga Musa omukyalo omulala obayita Enteba Abiba. Eno process tugimaze tunaaba tuyita bakandidate baffe okubabuulira ekiddako okubakubaakuma nti omuntu gwe tubadde oba tetufunye kaadi oleke kwekuba ne munno process tugenda giyita organization. Then after that tugenda kola vetting. Then after that tugenda basunsula tusuubira n'okubeerawo debate, open debate, okubeera nga buli muntu muwa omukisa naye bwagenda okubeetinga mu parliament. Ebisigaddewo bigenda kubeera communicated n'omukulembeze waffe secretary general, naye ngamba oluddako tulaba wano mu magandula gaffe tulaba nga tumaze okufuna flag bearer agenda okutukwatira bendera lugalo akaddako akagwewempe division. babwe NUP iraze sajja National Unity Platform kati olwakaluuko bwa president ebbugumu bwe libeeredde bwe liti mu kibiina Kyagulanyi Center Mitembo 226 Jeno Museveni musaasidde protest vote. Jukira nti akalulu kano ak'omwaka 226 kalulu kano tulina okukawangula bwe tuba tetukawangudde tuba tuli mu matigga bagayita matigga era kubanga bwe tutakawangula omulundi ogwokubiri kiba kitegeeza nti abantu trust egenda yesala egenda kendera nti abo twabamanyiira bajja buzi ne bakola ki bagenda nga bolaba ku Dr. Besigye. So akalulu kano kyovala tulina okuteekawo embeera yonna n'okusala amagezi kyovala nga bakugambye nti protest vote, londa akalulu, suula akalulu, beerawo kakuume kabale bangi obuwanguzi bwo. naye ate eke nga tugenda mu kalulu kano envunvumo zaawulirwa era n'obubaka Betty Nambooze n'Alex Waiswa Mufumbira baavayo ne bategeeza Deputy Spokesperson wa National Unity Platform nti Jeno Museveni yateekawo etteeka ssebo nti teri kuddamu kuwangula kalulu konna kaddibwamu by election yonna mu kitundu Uganda. Tikijja kusoboka kubanga waliwo ebitundu ebimu era bw'otunulira akalulu kano akeekawempe ekisooka kali mu kibuga Kampala, ekyokubiri kali mu constituency etawangulwa wa NRM. Era njagala nkubulira ebigambo bino bw'oba otunulidde omuliro abasajja bano aba NRM n'ebbugumu n'amaanyi ge badde bajja nga bateeka mu by elections ez'enjawulo outside Kampala oba outside Buganda bibadde by'amaanyi nnyo okusinziira ku kigenda mu maaso ekawempe. Guvumenti ekawempe waliyo omukyala wa NRM Hajati era nabo bakimanyi butereevu nnyo nti wali ekawempe kabeerwale kabe Katonda owa NRM toyinza kuwangulawo okujjako ng'osazeewo nti ogenda kusiba abantu okujjako nti osazeewo ogenda kuba abantu tiya gaasi ow'obwereere okujjako nti osazeewo ogenda kutta abantu bafe bumbula naye nga watali ekyo eno shuwa diiru shuwa wini obaani kasitaba nga amaanyi agayina ku opposition eteeka okuwangula akalulu kasabira nga aba NUP balonze omuntu kubanga tukimanyi fenna nti opposition iliwo essaawa zino tojja kulya wa DPI na bbugumu ly'amannyo mbwagenda kujja by election yowai PPF yatugamba naye egenda kweranga omuntu tojja kujiwulirawo tojja kuwulirawo muntu nti wa FDC tikisoboka kubanga kati no eke tutuuse okulaba mu parliament ejja ababaka ba parliament nga wa NUP bonna balina kuba ba NUP kubanga siraba PPF mu kalulu kano togenda kugirabako siraba wozi DA bukyali mukago
Democratic Alliance baliko mabega bukyali mukago tegunnaba kutongozebwa kufuuka kibiina naye waliwo amawulire agaafuluma nga galaga nti waliwo abantu abamu kuona ddala abo abaseketera ekibiina kya NUP nga bagenda kuteekawo omukago oba bataddewo omukago ogumanyiddwa nga toggwamu maanyi toggwamu ssuubi kati nga kukigenda mu maaso wano e Kawempe bajja kulonda omuntu omu bamwe kadi ya National Platform naye bano be bagimmye oba batafunye mukisa kugifuna kati ogubirina guli gwe gambye ogw'abantu abambadde ebiddugavu gujja kujja gubawambaatire guli awo guswamye nalukola bakomye kadi jangu eno toggwamu maanyi kumalumagala toggwamu ssuubi ate tekugenda kukoma ku bigambo gukuteekemu ne ssente gukuteekemu ssente empitirivu oddemu weesimbewo nga independent okategedde naye gwolowooza ssente ezo zivaawa era zive no mu kkooti ssente ezo zaani za musajja omunene era ssente ezo lwaki baziteekayo ndowooza era kuswaza NUP kati ebibuuzo bingi nti bakimanyi nti waliwo abantu bajja okuba nga badaalingi naddala ku saidi ya opposition nga baagalwa abantu naye oba oli awo nga bw'otunatulamu n'okuba ne tooki NUP teyinza bawa kaadi oluusi nga n'obuyigirize bwa kiboggwe ne baga nti aa tulonde ono tuwe ono kaadi yaffe kati nga bakimanyi nti wajja kuba abantu abalala nga b'amaanyi kati abantu abo be bajja baagala okuwambaatira toggwama jangu ku independent kubanga kaadi terusobola giwa abantu kubanga abantu bakwagala tofunye kaadi mu kibiina kyo kati kozesa amaanyi sente weeziri weesimbewo ojja kuwangula ate osobola bamupikepikaawo kakati kitegeeza nti abantu abo balina omusajja omukulu ow'enkofiira oba oliawo ng'alina omuntu gwe yeekwesemu n'ekigurupu ky'abantu ekigenda okukola omulimu ogwo kati abantu abo bazze nga bawandagala bwe bafuna omukisa ne bayisawo abantu nga 3 oba 4 bwe batuuka mu paaliyamenti eri olowooza babeera bazinira ku ntolizaani era zaano yabawa ssente okategedde kati yembeera eriwo essaawa zino mu ggwanga Uganda kitegeeza nti bannayuganda naddala abalonzi baffe ab'e Kawempe bamaze okwera nga bakitegeera oyo yenna gwe balabanga tafunye kaadi nga bamusukkulumyeko n'ateekawo embeera oyo si wamuffe asitamala ajjayo omutwe nti wakwera nga kubanga kaadi tesobola kuyuzibwayuzibwamu tugiwa abantu 10 erina kuba ya muntu mbabuwe waliwo embeera egenda amaaso gye njagala tusembereyo mu katambika olunaku olwaleero sagala kawanvu ennyo bannayuganda beemulugunya ku ngeri ababaka ba paalamenti n'abagenda okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo gye bakubamu ebipande byabwe nga bakwata akafaananyi k'omukulembeze ne bakateekako nga katinginya bwe kati ate bo ne beeteekako nga banene era ne beefuula babboosi omukwano gwa bannayuganda tugambe abavayo ne bambalira abantu bano gususse eri Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oba kye bagamba kyekituufu ekyokuba nga oba osazeewo teekako omukulembeze muteekeko nga munene nawe weeteekeko nga ekifaananyi kyo si kinene kumusinga okyogerako ki kakati ekiriwo essaawa zino ekisinga obukulu oba kyoyinza okusooka okubeera nga omanya nti kingeri gya mirundi ebiri okumuteekako nga munene oba okumussaako nga mutono ekisookera ddala kiviira ddala ku oyo nannyini kipande akidezayininze ekyokubiri nti bw'oli bw'akwata essente n'akubisa ebipande bye nga NUP emuwadde kaadi essente ze zikubisa ebipande zibazize so kati waddembe okuteekako omukulembeze nga mutono ye ne yeegezza so nga ate bw'oba okikubyemu ttooki omukulembeze waffe bandimutaddeko nga munene kubanga ebifo ebisinga pulezidenti ayinza obutafuna mukisa kuteekayo bipande bye oba ebipande bye ne babikwakkulayo so nga ate gwe ku gurawundi oba kwoli era obeerako n'abantu abakukkiririzaamu kati bw'oteekayo ekipande kyo ng'oliko ne pulezidenti nga naye munene kitegeeza naye abantu bali abagenda okujja okulaba ku kipande bajja kulaba ne pulezidenti bamanye nti ono ye pulezidenti waffe wa 226 era nga bannayuganda bagamba nti omukulembeze tagenda kukuba bipande bwe baba nga basazeewo okutambuza eno trendi buli mubaka wa paalamenti akuba ekifaananyi ekipande ekyegasa ateekeko omukulembeze nga munene ne wano naye yeeteekewo kitegeeza nti Uganda yonna ebinabeeramu ababaka ba paalamenti kati kitegeeza nti omukulembeze buli wamu agenda kubeerawo nga bw'okyogedde nti waliwo gy'atajja kutuuka ekyo kituufu naye n'ekirala olina okukikuba mu ttooki n'okitunuulira nti omuntu okubisa ebipande buli sayizi ey'ekipande erina ssente zeesabwa bwe kaba nga akafaananyi katono ssente ziba ntono bwe kiba nga ekifaananyi kinenene ssente ziba nnyingi bwe guba nga gunene era ssente ziba nnyingi nnyo
so kati kiyinza n'okusinziira ku nsawo y'omuntu ono yeesimbyewo yeeyimiridde etya mu bipande okitegeera nti naye ng'ekisinga obukulu banditaddeko ebifaananyi ebyo nze mu ndowooza yange nga byenkanankana nga tekuliko nti ekya pulezidenti kyekinene oba ekya MP kyekinene oba ekya MP kyekitono ekya pulezidenti kyekinene ebifaananyi bino byombi bweba byenkana n'omuntu ajja okutunulira ekipande kino ky'otimbye alaba abantu babiri ab'enjawulo nga bonna benkana nga baliko fulaga zifaanagana naye ng'amannya gaawukana ono pulezidenti ono MP ono pulezidenti ono kansala kubanga n'omuntu ono gw'ogamba nti atekewo ekipande ng'akafaananyi ke katono ng'ekya pulezidenti kyekinene ajja kugamba nze ntaddemu ssente wadde NUP yampa kadi naye ntaddemu ssente ate nange njagala abalonzi bandabe banneetegereze bulungi nnyo n'amannya gange bagasome bulungi nnyo basobole okubeera nga bagategeera so naye toyinza kumugamba nti abeere mu kafaananyi nga katono so balina okukola ebipande oba oli awo nze kyenandirowoozezza nga byenkana mu sayizi nga ono n'ono ali wano bonna nga banene ng'ono bw'asoma wano asobola n'okusoma wano n'ategeera nti ono ye mbaka waffe ono ye pulezidenti waffe owa 2026 kati bannayuganda katukibalekere bagende mu komenti bongere okubeera nga bakikubaganyako ebirowoozo bateereyo n'akatambi era ng'ono naye awe endowooza ye nga gwe bw'ogiwadde tibyandibadde byenkana eke ndowooza tusibule abatuwuliriza njagala kusooka kubeera nga neebaza bannayuganda bonna abakkiriza mu nkyukakyuka kwessa abo abateekamu obudde bwabwe okubeera nga bawuliza ebintu bino bitubawa oba oli awo singa sibbo singa tetuliiwo mikwano gyaffe mwenna abali mu mawanga ag'ebulaaya abali mu mawanga ag'abawarabu abali mu mawanga aga Africa abali mu Australia mwenna tubatumiddeko tubagala nnyo abantu bagambe ku mukutu gwa eke twataddewo enteekateeka ey'okutandika okukyaza abantu ab'enkyukakyuka bokka ab'enkizo era okutandika n'olunaku olw'enkya tulinayo video oba olutambi nga tukyazizza omusajja omuzito ddala okubeera nga tukuba ttooki mu nsonga ezigenda mu maaso tugenda kubeera nga n'enteekateeka eyo ne pulogulaamu yaffe nga bagiyita emboozi ku muzindaalo kakati nno babeere nga beetegese okubatuusaako abantu ababedde bonna abagenda okwesimbawo ku mitendera egy'enjawulo gyonna bakansala bonna tugenda kuba batuusaako ba MP ab'enjawulo women MP bakansalaazi n'abantu ab'enjawulo bonna era mu komenti mulina okubeera nga mutteeramu ani gwe mwagala tubeere nga tutula okwirira tumuleete ku mukutu gwaffe tumubuuze ebibuuzo asobole okubeera nga annyonnyola bulungi nnyo nammwe mubeere nga musiima noza bateekengayo erinnya n'ebibuuzo bye baagala tumubuuze kati olwo bannayuganda basobole okubeera nga basalawo bulungi abanaabakiikira era akatambi kaffe ak'enkya mugende mu komenti bateekeyo ani gwe tuba tuzzaako okubeera nga tumubuuza ebibuuzo ku mboozi ku muzindaalo era bibuuzo ki babwe tweyanza nnyo okubeera nga otukyalirako ku mukutu gwaffe amiina nnyo ate ne tukweyanza nnyo n'okwagala ensi yo amiina nnyo abantu bange bakwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale oluvannyuma lw'okola vidiyo yange nga njogera ku posita z'ababaka bano abaavuddeyo mu ntyoboola ey'ekitalo ne batyoboola pulezidenti waffe Kyagulanyi nga bamutaddeko nga loogo abalala ne bamuteekako nga background ku posita zaabwe mbaleetedde posita entuufu bwe zirina okutunula posita zino eziri sayidi eno bwetyo posita ya NUP ya kandidenti wa NUP bweyina okutunula naye ate zino eziri eno abo beenoonyeza byabwe bw'ajja ogitimba ewuwo gimugobye pulezidenti alina kubanga munene nga bw'ali ku zino zentadde sayidi wano eziri eno beenoonyeza byabwe abo mubatwale emisinde mugambe eriyo gijjeewo bw'onaageza Kyagulanyi ojja kugiteekawo zino zentuufu abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo bano basangibwa wali Emayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 7949 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo.